Mu mwezi gwa Gatonnya omwaka 2021 oluguudo oluva e Najjanankumbi okudda e Busaabala lwatandika okukolebwa. Omulimu guno gwatambula bulungi okutuuka mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2024 lwe gwayimirira olw'abaagupatana aba China State Construction Engineering Corporation Limited nga babanja ssente zaabwe ze baali bakoledde ebbanga eryo. Okuva olwo omulimu guno gubadde guyimiridde okumala emyezi 14 ekintu ekiviiriddeko abatuuze okwemulugunya nga bagamba nti enfuufu n'ebinnya byeyongera buli lukya nga tewali kikyuka. Olunaku olwaleero minisita w'ebyenguudo n'entambula mu ggwanga General Edward Katumba Wamala asiibye alambula enguudo ezikolebwa mu Wakiso District ng'asookedde ku Najjanankumbi Busaabala n'akizuula nti okuyimirira kw'omulimu guno kyaviirako abantu abaali baasasulwa okuddamu okusenga mu bifo ebyo n'abasaba okusengula ebintu byabwe amangu ddala. Nedda abo tujja bajjawo, tujja kukozesa kitongole kyaffe ekikola enforcement kuba kasita nga tuba tulina obukakafu ntwasasula era n'ebiwandiiko byaffe tubirina kati ate gwe bw'ojja ne weesenza oba kyesenza abo tujja bajjawo. Kyekimu n'abantu abaasasulwa ne batemako ennyumba ekitundu ne balowooza nti ekitundu bajja kisigaza, ennyumba yo bwe bayasasulwa nga yabalirirwa erina okuvaawo. General Edward Katumba Wamala bw'avudde e Busaabala alambudde ebifo eby'enjawulo ewali amakubo agasala mu Entebbe Expressway bw'abadde tannatuuka Kawukubwerenga Road nga nalwo luli mu kukolebwa. Eno General Katumba Wamala atubuulidde nti ekikyalemesezza oluguudo lino okukolebwa okuggwa ly'ebbula lya ssente okuliyirira abantu. Kale ekkubo tulikola naye ekikyatusoomooza ng'era bwe mulabye awalala ekigambo ky'ettaka. Ekigambo ky'ettaka ku pulojekiti zaffe kizibu kubanga kyo kikeereya omulimu kubanga oluusi tuba tetulina ssente za kusasula, kifuula omulimu okubeera ogw'ebbeeyi ennyo era mwebuuza nnyo lwaki enguudo zaffe za bbeeyi. Ekimu ku byo lwa nsonga ya ttaka. Ate ye Engineer Patience Kukundakwe akulira omulimu guno atubuulidde nti oluguudo luno olwa Kawukubwerenga lwetaaga obuwumbi 25 okusobola okuliyirira abantu kyokka nga ssente ezeetaagibwa okukola oluguudo luno aba China Communication Construction Company Limited baagala obuwumbi 38 oluguudo okusobola okulukola obulungi. Ettaka ligenda kutwala biliyoni 25 okusasulwa kwonna obuwumbi 25. Lwaki tuli mu buwumbi 25 nga tukola kilomita 8 walimu ebizimbe bingi ze twandiyise structures. Tosobola kumenya nyumba ya muntu n'omuleka nga talina wasula. Kyokka bwe tutuuse ku nguudo okuli Kisubi Nakawuka Nateete, Nakawuka Maya, Nakawuka Kasanje Mpigi wamu ne Kasanje Buwaya, embeera eyongedde okweraliikiriza kubanga ssente ezeetaagibwa okuliyirira abantu mpitirivu ddala bw'ozigeraageranya n'ezo ezeetaagibwa okukola oluguudo. Ssente ez'okukola ekkubo ziri obuwumbi 340 naye ssente ez'okugula ettaka ziri obuwumbi 4. Kitegeeza nti ettaka ssente ez'okusasula ettaka zisinga ez'okuzimba oluguudo. General Katumba Wamala yeeyongeddeyo mu bitundu ebirala okwongera okulambula enguudo ezikolebwa mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.